Balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo. Nsanyuse nnyo okwogerako nammwe olunaku olwaleero. Bakulisa ennaku za Krismasi, nsuubira nti nno zonna mwaziisemu bulungi. Abaami mwebale kugulira bakyala kade ne basobola okubafumbira Krismas. Abakyala nammwe mwebale nnyo okufumba obulungi omwaka guno. N'abaana bonna gye muli bannange tubeebaza okubeera abaana abalungi n'okweyisa obulungi, empisa ennungi mu bendo. Tubadde n'ebizibu ebitonotono wano ne wali, naye bwe bityo bwe bitambudde. Twebaza Mukama nti omwaka guno tugutambuzza. Kakati bannange njagadde okubeebaza mwenna abatubugiriza mu mikolo egy'enjawulo era n'abatuwadde obuyambi mu nsimbi, mu birowoozo ne mu ngeri zonna ezisobose omwaka guno. Mwebale nnyo bannange okulambula abafiiriddwa, kubanga ekyo kye kitufuula okubeera abaganda. N'abo bonna abawasizza okubawa obuyambi bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo, tusiimye bwongerwa. Kakati omwaka ogujja era ekintu tukyakiremu. Ebbendo bannange lyo likuta omuliro nga bwe mumanyi. Omwaka guno bwe gwali nga gutandika twabasuubiza ebintu bye tujja okukola. Era nina essanyu okubategeeza nti ebyo twabasuubiza tubituukirizza. Ekimu ku kye twabasuubiza kwali okutongoza akakiiko kaffe aka East London. Era ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Muzigo, omubaka wa Ssaabasajja wano mu Bungereza ow'ekitiibwa Ronald Lutaya yajja n'ateekateeka akakiiko kaffe era kati tuli baggumivu, twakakasibwa abakiise bonna n'amabaluwa agabakakasa bagaweebwa ku lunaku olwo. Ne batuwa ne certificate etutongoza ng'ebbendo wano mu UK ne Ireland. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Era ku lunaku olwo twali bannamukisa ab'enjawulo kubanga twakyaza ne Katikkiro eyawummula Mulwanyammuli Ssemwogerere naye yajja n'atulambula. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege ssebo. Era twalina n'abagenyi abalala okuva embuga. Twalina Omumbejja Mpologoma ne munneewe amuliraana naye twali naye. Era twabasuubiza nti nno tujja kubawandiikira ekitabo ekiyigiriza olulimi Oluganda. Nina essanyu okubategeeza nti n'ekitabo ekyo nakyo twakiwandiika. Era ekitabo ekyo kye kino, kiyitibwa Sitegedde. Ekitabo kino mulimu ebintu bingi nnyo ebiyigiriza olulimi Oluganda. Mulimu engero ensonge, mulimu emboozi, mulimu obukunizo, mulimu ebikokyo n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikwata ku bulamu obwa bulijjo. Mulimu emmere, mulimu embeera z'abantu, embeera z'obudde, ebinyonyi, ebiwuka, ebimuli n'abantu ababeera awaka. Ng'ekigendererwa ky'ekitabo kino kwe kukozesa emboozi eza bulijjo ezitandikirwako mu kunyumya olulimi Oluganda. Nja kubasaba ekitabo kino mukifune bannange. Waliwo kino eky'eddiba erigonvu ate n'eky'eddiba erikaluba. Eky'eddiba erigonvu kiri ku paundi 15, eky'eddiba erikaluba kiri ku paundi 2. Mu mwaka ogw'2019 tusuubira nti ekitabo kino mujja kubanga mukifuna ku Amazon. Era tukola akaweefube yenna okulaba nti tukibatuusaako buli wonna bwe muli musobole okukyefunira kubanga mulimu ebyokuyiga bingi. Nze nno mbabbirako nti ekitabo kino n'embuga kyatuuka dda. Kaakati gwe bw'obanga tonnaba kukifuna, tukukubiriza naawe ofune ekitabo kino. Kijja kuwa obudde okutuula n'abaana okunyumya era n'okubabuulira ebikwata ku buwangwa bwabwe. Omwaka guno ensonga endala ennene nnyo era ey'amaanyi kwali okugenda Bulange Mmengo okweyanza obwami mu maaso ga Ssaabasajja mu lukiiko lwe nga lujjudde. Bannange omukolo guno gwali munene nnyo, omukolo gwali munyuvu. Gwe gwali omulundi gwange okusooka okugenda okwetaba era n'okusisinkana abakulembeze abaweereza bannaffe mu Bwakabaka bwa Buganda. Mu lukiiko mwalimu abakulu b'ebika,
mwalimu ba cabinet ministers n'abaweereza bonna abali mu gavumenti ya Ssaabasajja. Bannange nze kino kyanzizaamu amaanyi era nempulira nga ddala ndika nga ntuukidde ddala eka. Mujaguzo zaavuga, twalaba Ssaabasajja ng'akuba mujaguzo. Engoma ya mujaguzo bw'ebanga evuga olina kintu kiri ky'owulira n'owulira ddala nti kaakati ntuukidde ddala eka wano weewaffe era kuno kwe Buganda, ddala Buganda kwe kwaffe. Ne tulambulako ku CBS era ne tulambulako ne ku BBS Telefina abatwaniriza obulungi ennyo. Nze nate nafuna n'omukisa ogw'enjawulo ne nsisinkanako n'owekitiibwa Christine Kasule, minisita gwe nasobola okwogerako naye ensonga ez'enjawulo era n'okumbuulirira n'okumpabula neyanza nnyo neyanzeege. Ate ne tufuna n'omukisa okukyalira Deputy Katikkiro Emmanuel Ssendaula mu maka ge n'atwaniriza ku kyemisana era naye n'ayongera okutubuulira obukulembeze bwaffe era n'obuweereza nga bwe butambula. Kaakati era omwaka guno nga bwe mumanyi twabateekerateekera omukutu ku YouTube gwe twatuuma erinnya erya Eronda TV. Eronda TV bannange si yaffe naye yammwe. Tubayita mujje muleete ebirowoozo byammwe, abalina programs ze mwagala okututambuze ku mukutu guno. Tubakubiriza mutukubire, mutuwandiikire tulabe nga tukola omukutu guno okusomesa ebintu ebyenjawulo kubanga buli omu alina enkizo ate ku munne. Kati gwe bw'obanga olina ky'omanyi ng'oyagala tukiige, tukusaba naawe ojje otusomese ku mukutu gwaffe guno ogwa Eronda TV. Tujja kubanga tubateerako ebintu ebyenjawulo ebiyigiriza obuwangwa, ebiyigiriza embeera z'abantu era n'ebiyigiriza ngeri ki ebituyamba okwekulaakulanya nga tuli wano mu Bendo mpozi ne bannaffe bonna abalala bonna gye bali. Ekintu ekirala ku mukutu ogwo mujja kulaba nti nno twatandika okusomesa ebikwata ku musajja Omuganda nga bwe nabannyonnyola mu misomo egyo nti abaana bawala babuulirirwa naye abaana baffe abalenzi tebatera kufuna mukisa ogwo kubuulirirwa. Kale tugenda twabawandiikidde ekitabo era nsuubira essaawa yonna tujja kukibanjulira. Ekitabo kino nakyo tujja kubasaba mubeere nga mukifuna kubanga ku mikutu gino ate oluusi tetusobola kwogererako bintu byonna kubimalayo. Ebimu byeyagala gwe wennyini n'obyesomera osobola okubiteeka mu bulamu. Tulina n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tujja okuba nga tubakolera era tujja kubayita bannange temujjanga okwo buli otubayita mujje wetusobezza mutuwabule ate naffe tusobole okubiteeka mu nkola. Olukiiko lwaffe olwa East London abantu abatuulako mubamanyi nababanjulira dda naye weewaawo kanziremu babategeeze oba oliawo temubajjukira mujja kulaba ebifaananyi byabwe nga biyita ku katambi kano. Abo nno betuweereza nabo era betukola nabo emirimu mu Bendo lya East London. Tubaagaliza omwaka ogwa 2019 ogw'emirembe, ogw'essanyu, ogw'obuwanguzi. Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi owookubiri awangaale ne Nnabagereka agerekere Oluganda.